bagenda okukwatibwa muwembe bagenda okweyambisa ng'abajulizi ba gavumenti okulumiriza bannaabwe ekyo nakyo mubeere nga mukimanyi kati kyo nga mukimaze okitegeera kano mukawulire oba nkwogere munaakategeera nabagamba kankogere mpolampola omuzungu tatta kibe nga talanyire kitata kikene nyandusu Bongereza mu maligiti masembale temukimanyi European Union ya mu maligiti masembale temukimanyi America ne Syndica Secretary of African Affairs ne musindika namutega akanyebwa ke kaluwa namugamba sokera ku nguzi oli abulungi nnyo sokera ku nguzi Museveni akwata obuyinza nabwa mutabani we enguzi agitandika ojirwanyisa afune political capital ne public sympathy ndiye naye nga bwende wendali bwenti kati bwenkola bwenti man tunuddemu ango zirenye zentero bagamba kati situdde wano bwenti ntudde bwenti kati ambandi wandali kati wano ngenda kosa technology wendali ne science nga tunudde wano bwenti kati technology wendali angamba bwati Totta kibenga tonna njikene nyandusu temunkube bifaananyi mbiteeka ku mutimbagano nga nfunye endali mwemba manyu nkiddamu togeza n'okuba screenshot nga nkoze endali ze kuba tugeze mu forensics go mutamanyi nze tunuza ku left to right nzikole bwenti obanza teeka kanzikole bwenti kati tugenze mu forensics owendali nabagamba nti owendali nze endali mboma nkola forensics banga njogera ku nsonga mbeera ngo owendali ayita ku lutindo nti otinda balula mu ntindo nyakati naye eri ewasemba ye jayita wali olutindo lutuufu okitegedde kati nze kansoke ntunde bwenti tunudde bwenti ekisokera ddala watya nga baba wakanyebwa ako kulwanyisa corruption Muhoozi ne kitaawe ne bainitiatinga okukwata abakungu ba gavumenti bonna bali benguzi bateeke emida ate nga abali benguzi bonna bibadde bakuba Kyagulanyi okumufiirako bonna nga balemesa Kyagulanyi National Platform okubeerawo kati watya nga abateza akakodyo banishiatinge corruption charges bakwata abantu abadde bakuba Kyagulanyi bakomekeze bonna nga balimida bakomekeze nga balimida bonna mpulya bulungi nnyo ani agenda okuddamu okuba Kyagulanyi kubanga Anita Amungi abadde akuba Kyagulanyi abadde akuba Nuupu bannabanja bani bonna badde buli go bagenda okukwata badde akuba Nuupu Watifu nga babawadde akatwa basooke bakwata abantu bonna bebayita bali corrupt nenga bonna bebadde bafiira ku Nuupu lwa personal ensonga buli go bagenda okukwata go bakutte yomu ku badde balina ssente nga bazisaasaanya okukuba Kyagulanyi n'okukuba Nuupu gisaanyaawo politically kati batandise bakwata naye agenda okukuba Nuupu okay kati nkomye bulungi nnyo forensics ogitegedde watya nga abawadde akatwa oba akanyeebwa Watifu kubanga buli go bagenda okukwata abadde alwanyisa Kyagulanyi nga amukuba bubi nnyo kati bwe bakwata ani agenda okuddamu okukuba Kyagulanyi okumulwanyisa omufiirako ebyo byange nkugambye nkuwaddemu endali nenkwaka forensics nenga ntunuddeko ku lutindo lyo lusembe bwenti nga situnde kuziro kuzira gwa masa tunule bulungi zo olaba ku lutindo kanze ntaddemu lenzi zendali nentunda kerimo ange endala Watifu nga aba settings nga tebamanyi Watifu nga aba settings kubanga omuzungu tata kibenga tanakikene nyandusu omuzungu tata kibenga tanakikene nyandusu naye omuzannyo guno gugenda kumaliriza nga gukuliyetinze opposition ekyo nakyo kati tugenze mu forensics party 2 njaga tunne mu angelo endala eri nkuwadde ange so katukankwe ange yokubiri
bakiresa okulwanyisa enguzi kirimu diversion azuro kirimu stunt kirimu diversion okiraba bulungi nnyo kirimu ebintu byonna biri muri kirungo kiri kimu naye ate kiba kipromotinga muhoozi ate ffe kiba kitujja ku mulamwa gwaffe naye ate waliwo ange endala gye njagala otunulemu nina ange endala gye njagala otunulemu ey'okubiri yeeruwa Anita Among alina information nyingi nnyo ekwatagana ku First Family ne Museveni yennyini muhoozi ne ku Salimu Sale. Jessica Alupo alina information nyingi ekwata ku Salimu Sale ne First Family. Nabbanja alina information nyingi ekwatagana ku Museveni ne First Family. Buli yenna corrupt official kalona ba commissioner wa parliament balina information nyingi ekwata ku First Family. Mu buli data deals zizo na data games bazina. Soko tunamo ange elienda kati yendali zino. Buli muntu yenna government official alina information ekwatagana ku First Family enchafu. Siwa kirinti ye. Gwosuubidde Museveni obatasse muntu oyo nga mulese omulamu aba amutegekera ki? Ojjukira alitwala Rebecca Gadaga bwe yagamba Museveni nti singa sinze tewandibadde towesibye kuba presidenti. Ojjukira statement ya Gondi alitwala Kadaga bwe yajogera. Statement ya jogera ngalaga nti alina information era yamuyamba kati ate Kadaga genetically tiyamanya DNA ya Museveni. DNA ya Museveni tebamukulembera tebambeera maaso. Museveni tebambeera maaso. Mbuneo nebwobanga oaddressinga Museveni omuaddressinga information ng'ogimu addressinga ng'eyiye. Toja addressinga ng'eyiyo kebere research kakibe kintu kyonna okyaddressinga nga ye yakikoze. Kati ye Kadaga bwe yaga nti Museveni nze namuyamba yalinganga aga nti yakulembera Museveni amuteeka waali so teyamanya nti Museveni yeyeereta va ya Kadaga. Museveni tebamukulembera mu kintu kyonna yeyeekulembera era ye final decider yakola decision. Yakola decision mu buli kimu. Teri muntu yenna akola kintu nga Museveni si yakisazeewo. Kyovula nkugamba ba minisita bonna mu cabinet ba state ministers Museveni abalonda for his personal interest ne family interest, so si public interest. Nchiddamu Museveni alonda cabinet n'alonda ba state ministers ng'abantu abagenda kusavinga Museveni's interest ne family interest, so si public interest. Cabinet ne ba state ministers bali meant kusavinga public interest, public zeggwanga ez'abantu. Wabula Museveni abalonda basavinge his personal interest ne family interest za Museveni. That is it. Kati bano ba minister, ba state ministers, ba commissioners, ba police commissioners, ba UPDF commanders, ba ambassador bonna basavinga interest za Museveni, so says abana Uganda. Kati abantu balina information nyingi nnyo ku Museveni. Era bagati kati kiyise nga bagenda kulumiza Museveni. Museveni tasobola kusulawo. Kati wabanga akutandisa obakwata abantu bamuyita ko obujulizi. Ekyo njala mu kiteeke mugoba bamuyita ko obujulizi. N'otalo sirwa ngo bamuyita ko obujulizi. Kati Museveni takukwata n'akutabwa atyo ng'obadde omusavinga no. Asooka n'akuteekako ebbali n'amala n'akuyita mutule ku mmeeza muteesa mutya. Nti kati obadde speaker nti ye okkiriza okuwa oba state minister oba okuwa deputy prime minister akugamba kiyamba gwe tekiyamba nze. Bw'oba ovudde mu cabinet ng'oli mu public nja kukuvunaana. Oba abantu bakolako bikolobero ng'oli minister bajja kutta. Kati kiyamba nze kiyamba gwokuwa wa minister obwo bw'onoogera mu public olwedde olina n'emisango gavumenti ejja kugulako emisa kati kikuyamba gwe. Kati final olina okukkiriza oba okugaana. Ne bw'ogaana tosobola kuwona. Era abasinga obungi babeera mu gavumenti omwo ne bakkiriza.
amba ending up nga baservice nga ba advisor sirwa kuba nti baagala no aba keeping nga bali kumpi kuba balina information emukwatako kati wano wenjagala okugambira politically mu angeri endala bayinza otusetting omupiira gutya balwanyisiza national platform elemeddewo ne president alemeddewo opposition tekyaliwo yonna yafa yonna yafa Anita Amongi abadde yatwala opposition yonna ngo jeke national platform jabadde agamba nti already mbu kati kigenda mwangwira biki zino kwa top secret one Anita Amongi abadde ayina abantu mu judiciary abadde ayina abantu mu cabinet ba state ministers ayina abantu mu police mu maje ne mu ba cultural leaders ne ba religious leaders nga ayina mu mikono kitegeza abadde ayina influence mu parliament ene yarayiddo eyamalirizo na kulwajjo Anita Amongi kiteberezebwa nti ya fund ya parliament abasukka 13 nga bali mu ngalo ze alina over bema parliament abasukka 13 nga bali mu ngalo ze 300 plus okuli aba NRM mu nabo opposition 13 plus Chovola Museveni yamuyise na mugamba withdraw your candidature lwaki kubanga singa tiyamugenti withdraw your candidature Anita Amongi bandigenze mu kaloko wa speaker nga mwali yabadajja bakuba olw'ensonga yafandinga me parliament abasukka 3 bayitamu ng'ojjeko bana baago opposition bamu bonna abafandinga abalina bali mu ngalo ze one mujjukira omuyindi gwe bakuba amasasi ku Parliament Avenue eri awola ssente mujjukira omuyindi gwe bakuba amasasi ku Parliament Avenue eri awola ssente ndiye eyamukubisa amasasi yali Anita Amongi ye n'atakinga over okuba nti ye maneronda oba maneronda na number 1 mu Parliament buli member parliament yenna amulina kakakwate nga amuwe ssente zaalona buli kimu ompya bulungi nnyo yatwala business za parliament zonna okusiimula okufumba okutambuza byamaguzi okubiyingiza sako zonna nga yazikontrolinga kyovola buli member parliament ata akola bwati ng'afukamira kubanga omukazi abadde yatekinga over parliament ng'agina mu ngalo ze kati gwe tosuubira nti omukazi ali ku kereveeyo nga badde akontrolinga buli kimu financially politically mwangu watya nga bajja tuuka ku nzikiriziganya bagamba Anita Amongi tugende mu ndagaano tukukulietinge nga opposition ngoli NRM leaning to destroy national platform ngozanyanga opposition you criticize as opposition nenga neba MP abakukirizamu ne force yonna ekugobera eragenti waliwo division between you and the NRM kati fe batugalidde bweru owakirowooze zaako wachirowooze mweyo ango bino byenkugamba byange wachirolezaako mu ange eyo ntibayinza otusettinga omupiira ogwo byonna weeri mbiraba wachirolezaako mu ange eyo bayagalako kitusettingako abasajja batiikasiimire basse kikubo bamwejuche bali mujukira bava mu NRM nga bagaba amaanyi nnyo ne banyenyanyenyawo waliwo n'oli Mbwate Pama oweka Sambia Mbwate Pama omujukira Mbwate Kapote kamwa timu eyo bali bagisindise mu opposition banafo kibamaliza bazeeyo kati nkugamba soko tunule mu ange eyo nti they can create their own opposition to destroy national platform via Anita Amongi chikwe como angeyo nesere ko Muhammad mwe yali ne Kagege mwe yali chitunde como ankwade angles ziri bili eziri crucial news tununemu vadi vile bajikwata musagala kumanya mujagisa no chitunde como angeyo what if
olw'ensonga buli gwe bagenda okukwata alina following, buli gwe bagenda okukwata alina following, alina ba influencer mu Uganda. Naye ffe tugamba video gye nakola omwezi ogwo ne bagamba twegatteko tujjeko government, then I still call upon you before they arrest you or they arrest anyone. Mukozese influence ya mwadamu mundu mukudduka duka tujjeko government, tuli banda Uganda tugenda kwesootinga. Lwaki wano wakulu nnyo? Waliwo comrade munnaffe mutumiddeko mukyala Kereya, ankubiddeko essimu ku makya nanga mwami Lumbuye gye baliko. Manyi omuto gulimu ebintu bingi naye watunuddeko mu ange eno, ne ango si yange ya mukyala Kereya. Nangamba lwaki bannayuganda bwe kaseera tulwanagana? Lwaki Museveni atwawulamu? Otwandifunidde obudde okweyamba n'okwegatta nga bannayuganda. Museveni atwala omukisa guno okukola ki? Okutwawulamu. Nti kati essaawa zino atandise okukwata abantu corruption charges, ate naffe tumuyambako bakuba tusanyuse nnyo. Tuba tumuwa legitimacy ne mutabani we. Lwaki tetuyamba okudifendinga abantu bano ne tubateekamu mali tuyamba okutwegattako okujjawo gavumenti? Kubanga buli kaseera buli akola ensobi tumukuba tumutta, Museveni asigala ali ku wini ye. Eyebadde ndowooza mukyala Kereya opinion ye. Era muge mukyala Kereya nti opinion yo ntuufu, naye bannayuganda ebikolobera Anita Among byakoze ne bagenda okukwata. Tosobola gaana muntu kucelebratinga ku kituse ku Anita Among. Newankubadde byogedde bituufu mweyo angu, ne bannayuganda they have to celebrate olw'ebituse ku Anita Among, olw'enneeyisa gy'abadde yeeyisa wadde munnayuganda. Naye ng'ate bannayuganda bannaffe abamu olw'okuba nti babbi, nga ne gavumenti gyebasavinga babbi, tebaagala muntu kujjanga muyonja ateekinge over gavumenti. Bo balowooza nti bano bannaabwe ekitali kituufu bali Banyarwanda bajja kuwamba ggwanga. Eyo ango si yange badde ya comrade wankyukakyuka, mbagambi buge nti yakusatu naye badde si yange. Ne mugamba nti endowooza yo ntuufu nnyo. Naye essaawa zino bannayuganda balinamu okusanyuka kuli nti omukazi oyo abadde mubi ku byadde akola ekibiina kyaffe n'abakulembeze baffe, so tosobola bagaana. Naye nange wanakola video ne mbagamba ne mutuyambeko Museveni nga tanneerayiza. Tukwatiramu obwere wa NM tujjiko abasajja bano, gavumenti egende mu mikono gya bannayuganda kubanga bonna bagwira. Okitegera bulungi nnyo? Nakyogera naye kibagamba ne bagamba ne mutuyambeko ne bagaana, kati they are facing it rough. Kati ate nakino njagala kubeera categorically clear. Anita Among yagamba make sure Baganda don't get number. Make sure Baganda don't get what? Got number. Whoever is watching my video right now, Anita Among said make sure Baganda don't get number. As usual, I've been informing you that there are so many people calling themselves Baganda by naming themselves Chiganda names. The person who had betrayed Anita Among, that Kabanda David, Kabanda is not a Muganda, Kabanda is a Munyarwanda. Kabanda is a Munyarwanda, a typical Munyarwanda. Just he nicknamed himself Kabanda David. He's a Munyarwanda. But he's using Chiganda name Kabanda. So it's not Baganda who betrayed you. As you said, make sure Baganda don't get number. So the public must know. The problem is not Baganda. The problem is there are so many people who are come afraid to be Baganda, who have betrayed our country, who have done more harms than good in Uganda using our names and our languages. So Madam Anita Among, whenever you are, if you have your phone or you have your assistants, let me categorically state this clear. It's not Muganda who betrayed you. It's Munyarwanda. Pure Munyarwanda Kabanda. So not Muganda. Nchidam. Banyabo ne basebu. Badenge njebanga mbagamba. Ntiba tuvuma tebaganda tuyine enkwe. Omukyalo yagamba konti mufuba okulaba mu kulonda kuno nga tulonda okuyisa etteeka ly'emmwanyi Abaganda tebafuna namba.
amuliddemu olukwe muganda manya kanye kabanda munyarwanda 1999 n'obutonyeze 99 si muganda yeyita muganda kati bwovonga ati bagande bakuliddemu olukwe. So the people of Teso and my fellow Ugandans, Kabanda is not a Ugandan. Is not a Muganda. Kabanda is a Munyarwanda who come afraid to be Muganda because he nicknamed himself as Kabanda. Kabanda is Uganda name, belongs to Mbogo clan. But Kabanda even doesn't know where the headquarters of Mbogo clan are situated in Uganda. He doesn't, because he's a Munyarwanda, but if you hear that Kabanda, you think that Baganda have done wrongs to Bateso, to Arita Mongi. No. Kabanda is a Munyarwanda. So don't blame or don't take blame on Baganda. No. Those are Banyarwanda who nickname themselves as Baganda. Muchitegedde bulungi nnyo. So ebbanga lyo libadde nga mukozesa amanya gaffe n'ennimi zaffe nga mukola ebikolobero nga muliza Baganda bakola ebintu ebyo. Nabbanja mumanyi Nabbanja erinnya lya Mbogo, Nabbanja tagenda akola mugulu musingo. Wabula naye ali awo muli wanguzi mubbi. So mukitegedde Kabanda si Muganda era mukitegedde bulungi nnyo. Tetwagala mutwesibeko matu, twagala mutusibeko matu gambuzi kutulisango. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo yanatuvewa. Ango zonna nankabibwa oyo Mukama Museveni abagamba naye si Muganda mululu. Ruth nankabibwa akulira energy mululu si Muganda. Ruth nankabibwa Mukama Museveni namba 3 si Muganda mukyala mululu. Ekirate mukitegedde. Kati daivacho nje batuletedde mutegedde eri politically motivated. Bwe banga kyebagala okulwanyisa mbabulidde engeri gye kyazze mutegere bulungi nnyo. So mulina okubeera careful nnyo ku Muhoozi project na buli kimu kye bagenda okukola. Games zaabwe bali mu kuzannya. Kubanga among bali balina omujjo political abadde amaze okumachuwalinga nga alina kyayagala okukola. Kuba this is a strategic plan. Eyo kulegitimising Museveni no kulegitimising mutabani wa politically mbalwanyisa corruption, which corruption is supposed to start with their families from 1986 up to date. If not so, Muhoozi is not supposed to pretend himself that he's fighting for corruption when his father and his family, they have stolen billions of money from government coffers, funded their projects, more especially their family. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati mukitegedde bage plan okukwata abantu 50. Abantu 50 bonna bagenda bakwata n'abala bagenda omuli ba minister ba MOP ba commissioners n'abala bagenda bakwata. Kino kimulako kikyali kituze nga bagamba nti omuna atukira next week kijja kuba kintu kirala nnyo. Mukitegedde bulungi ensonga eyo. Tukyagenda mu maaso video tendaba nabawoningiddewo mbabuulidde Mpuugamana ali mu dduka kuba ne bagenda mukwata Moses Magogo Papito ye yayiseemu dda. Waliwo omuganda wa Ntama wamita George kyokka naye yadduse dda anoonya waayita talina waayita ono yadduse dda. Kuliiso Oboole ntegeezeddwako nti baamukutte dda alimida n'abala bangi nnyo olw'ensonga nti balina cases to answer ez'okubba ensimbi z'omusolo na buli kimu. Bagenda baminisita bangi bagenda bakwata buli kimu bakikole kye balina okukola mu budde obwo naye nga mukitegere kino kyonna ki politically motivated. Nga mbategeeza ku maanyi ga Ntama gadde afunye na buli kimu mukitegedde. Mbategeezaako Mpuugamana abadde ayagala kuyita mutukula ndozo yeri ku bordering otuserakayi naye n'abamutegeezaako nti bagenda kulyawo n'asooka n'agiteeka mu reverse n'adduka era ne bajja mukwata very soon naye nga bangi bagenda okukwata mukitegere nti kijja bulungi nnyo. Alright, mbagambe nti Amita Amonge bamutandikirako dda naye nga ye nga tamanyi nga tamiti bagenda kukola ki bagenda mulyawo over. Kati ebintu bino byonna byenjagala muteekeko essira n'amaaso byebiriwa. Eggwanga muliraba ligenda mu political turbulence embi ennyo. Bwetaba very careful. Ligenda mu political turbulence embi ennyo. Nyongera okubagamba ndaba na Uganda abali mu gavumenti ya Museveni zira bakwira omulanga muyambeko tusule gavumenti ng'obudde bukyali. Muone ekibambulira. Others bagenda bakwata ne sente zammwe, properties zammwe bazitwale, niwankubadde mwazifuna mu bukyamu, naye kino kiyamba mmwe tekiyamba ffe. Kiyamba mmwe tekiyamba ffe.
kubanga esana bagenda okukwata bagenda kujjako buli kimu. Raid zigenda fuka raid, arrest zigenda fuka arrest. Nemba bulidde kyekitufu kyeki. Mbagamene Saloga Mulenge gye bamuyisedda naye agenda kunnyonnyola. Kati ekyo mmalo kitegeera nga lusibi olwaleero mu makaage buli kimu oluguudo luno lwe mbadde mbanyonnyola nti oluguudo baalokola nga tamenti baali bamubega. Oluguudo luno nga balubadde batu basobodde otuwa ebifaananyi bulungi nnyo. Oluguudo nga balubadde nga badde balukola lwaki brightness ejja ntono. Oluguudo luno nga badde njagala fokasinga ennyo ku luguudo wansi olwo luguudo. Awo ge makago lalo oluguudo lubadde nga balukola kasoobo kumbi bali mu kumubega balina obukwata amalowoozi balina obukwata ebifaananyi buli kimu kyonna ekiri munda wakola ki bakibega mpaka olutuusa olwaleero. Oluguudo olulaba naye nga baali balutandika ddako oluguudo nga bulukola ki bwe lubadde. At the Mackinnon Road, and those are exactly what you see. The police and sister agencies conducting a search at her residence on Mackinnon Road, and that is on cases of alleged corruption and money laundering. That is what our agencies are gathering. The probe is said to the probe say it could lead to an arrest, but what we can definitely share with you right now is what is currently happening outside the residence of the former Speaker of the 11th Parliament, the Right Honourable Anita Among, as CID and sister security agencies are heading for and have arrived at her residence for a search at that particular residence. That's what our reporters are gathering. This is on cases of alleged corruption. All right. Kati embera bwetyo badde yimidde mmakage kati katugende wano musinga okwagala kuba mbadde mulinda. 1 stunt eyakoledde olunaku lwajjo eya Nammere okumukwata. Stunt eyo yabadde well calculated bulungi nnyo. Remember Nammere state agent era naye embega. Nammere state agent era naye ki era mbega. Bamusindikawo Kabanda amubege n'amubega to the fullest. Bali balina mu pressingako omuntu omulala ng'ali mu kikula kye amubifraying afuuke mukwano gwe omunda ne bamupressingako Nammere n'atandika okukola omulimu gw'okubega. Mwe muwoza mbu simanyi ebifaananyi Kabanda yabiwaayo by'emmotoka eyawaayo ebifaananyi by'emmotoka eyo yali Nammere okubiwa state. Okuwaayo ebifaananyi bya galaji ya Anita Amongi byonna eby'emmotoka teyali na Kabanda yali Nammere. Nammere naye abadde abega Anita Amongi ne ssente zibasanze wa Anita Amongi zibasanze wa Nammere. Sente za Anita Amongi yadde aziwadde Nammere aziwa MP baleme genda wani both ku Thanksgiving party. Era Nammere kuba state ja bizanya Nammere bamusanze ne recordings nga buli muntu yena go yakubidde essimu gwe badde alina okuwa ssente abadde alina recordings ezimulaga nti ya confirm nti agenda kubeera ne ssente agenda zifula. Kati omulimu bwe yabadde avudde kukulayira yabadde alina okudda e Masaka addemu akola omulimu ogwo lwamusangire n'ebiteetebe bya ssente byadde alina okuba MP bonna abadde batalina genda waani wa both. Kati ssente ezo nazo zigenda kukozesebwa ng'obujulizi. Kati okukwata Nammere bamukutenga stand bagikoseza nga stand omukwata nabaga nti abambega basobola okujja mu area of operation obutabuloweka kavayo. Kati Nammere omukwata bamugjewo kujjawo kava ye tebamutwala naye ate mu kujjawo kava
yabadde ino okulaga mukama wente akula kwe kuvayo ku defending enyani Tamongi n'alumbiramu naye Muhoozi kati Muhoozi ne banne olw'okuba nti balina cow mentality bayagadde neno bamukwata mutwala basokwa mutunye mu kokko katono baliko manyi kyekiddako so n'ennambere naye abadde ki naye abadde embega wani Tamongi nga naye takola ki nga tamanyi era yandivaayo nga state witness ate okulumirizaani mukama we kubanga there is a possibility bino ebintu muyinza obbirabako muyinza okulirako nga returning officer we Bukeddeya nga bamusamoninze ababuulira ni Tamongi yagenda atyana opposite there is a possibility okudisqualifying ani Tamongi ne bateeka by election ne baleeta omuwala oli yatulyamu olukwe mumujjukira yagandi abali tamanyi nti ani Tamongi simaawe ne bamuleeta omukomya oba okuleeta omuntu ali enale muliningi kino kijjo there is a possibility bwe kitabaawo tonvunaana eno nkuwa information nga bwe njikuwa bulijjo there is a possibility nti bayinza okuyita returning officer Electoral Commission e Bukeddeya ne Electoral Commission okunyonyola ni Tamongi yafuna atya wini nga alya na opposite bayinza omudisqualify omujjamu ne bateekayo by election ne baplacinga kali akawala katulyamu olukwe ne bateekayo by election so n'ennammere yennyini bayinza omuzanyirako ebyobufuzi okulaga abasigadde nti wekkaani naye ne bagenda mu kooti ne balagira kooti emuggyemu badde mbakole ki bawulize omusango gwe technically ne bayinza omuggyiramu awo omanyi state tefana kintu bweraba kigisuwaza ekikusindikira n'ogwa nakyo so n'ennammere teyeeyibaala okuba nti basobola omugyamu technically teyeeyibaala kubanga already abadde afuse public nuisance wadde oli state agent olina limit wotasobola kwogera nnyo kubanga kino kankiba buli mu kijjeko nze when you become a state operative or state agent buli kyokola kyonna kibeera calculated ng'ofuna orders you don't come out to talk without the authorization of the state over people who control you kati nammere yavudde mu control n'atandika okwogera n'alumba era kino kibagamba nammere okukwatibwa n'awambibwa kyamuyambye buyambi waddewo odi abadde efulumye shoot and kill waliwo babloga ba NRM omu ku bo bayinza omumususa oba omumukwata waliwo babloga ba NRM ku babiri bayinza bakoma bamukozesa diversion nga bakola Ismail Access kino kibagambye olwaleero naye nga mu nkola yonna gino gye kinakomekereza waliwo abanene abayinza okufa ne ku babloga ba NRM waliwo abanene abayinza okufa nga ba MOP mu NRM abayinza okufa either bafudde butwa oba pressure ninga pressure vudde cardiac arrest oba blood clot oba kuboma amasasi kuba NRM bloggers very soon kubanga kikomekeza balina oteekawo ekintu ekigenda okukwata amawulire eno video gyenkoze kati esanguddewo byonna bye mbadde temunnafuna mu bwongo kyekitwazisa peegi zange naye ate abazitwala kwe bali kuno era batudde balaba era batutte ziri bawandika kasasiro waabwe so waliwo possibility nga kino kyonna okugwere waliwo either MOP wa NRM bloga ba ego ba ena bagenda okuba kopa kati mugenda kitegeera nabali mu NRM security nti mweyibaala mugenda kulaba ka abantu bagende guli bamukwatidde gindi gundi abadde akima visa dduka guno kuba ntegeddeko ne namyalo yennyini abayagala kudduka ayagala kuyitamu namyalo yennyini abadde yasaamire naye ayagala kuyitamu ayagala kudduka kubanga naye yomu ku bantu abali kuki abayetaagibwa oyo namyalo wa NRM naye bamwetaaga naye ayagala kudduka wemuli nti naye adduse tomanya kaso nammere muveeko mumuleke nammere mumuleke muveeko mbabuulidde kikyali na buli kimu kyonna so njagala mufokasinga ennyo nti bine bali mukola bipromotinga Muhoozi secondly biteka biwa Museveni legitimacy ne wichi legitimacy tuina gisanya nga mujjawo corruption scandals zonna mwezikuba ku social media
Mr. President ona woli mukama wangenda kusaba odumireko dumira kuba comrade bonna batandika ku profilinga corruption scandals zonna bazikube ku meza eza first family eza UPDF eza ministries eza parliament since 1986 up to date kino kyona tugera kuba tukisse tetwagala wano diversion na stand General Secretary Julius Rubongoya Owekitibwa Joel Ssenyonyi nkwegayiridde ba MP ba National Platform ba kansa ba chairman Yosifai mwenna abalina platform okuba ekintu kino kubanga ki promotinga muhozi temukimanyize nkibagambye olwaleero atakulekera no tumulekera tujeyo record zone za corruption since 1986 up to date muhozi boli musajja ngo ino bulima bubiri na buno bulivo bulingango bwa Mussolini tandikira ku kitaawo emyaka 10 family ya mubadde basende Anita Amonge w'emyaka 8 mumukwatira kinga tumusose kwata family za Mr. President nkusaba ne batotadde post nkusabulagire ba comrade bonna basinga obungi tutandike kola profile ya corruption scandals kino kyo batandike kidiversion kyabwe kigwewo mbegayiridde ba promoting amohozi political era mugenda kulaba imbata zate nga zigamba hey onajja kusobola olaba akutte ku banene abali bakitaawe abali benguzi era muhozi oye PR pologiriji oye fetu sobola ono yabasobola mukirinde mugenda kira wakati okukiziza nga bukyali musookere ku family yawe mujjo zonna corruption scandal bazikube ku meza mujje yo corruption scandals zonna muzikube ku meza bwemulaba zemo okunyega mbaluka kati nekira kyemunategeeza kasoke mbabuuse wandikola ekintu okulumya omuntu era n'ozikamu yambekkiriza mubadde nga mujja ku social media ne mugamba free all political prisoners ne mugamba nti kidnapping is taking place in Uganda, there is a silent genocide in Uganda. But the entire parliament went silent. At one time, some of our MPs tried to table some inquiries and information about our comrades who have been kidnapped and those who are missing. But the speaker and the NRM members, they used to not allow our MPs, our leaders, to table the issues of kidnapping and killings and the silent genocide in Uganda. And at one time, Chris Obole came out publicly and said, police stroke security cannot abduct, but they arrest. They have a legal authority to arrest. Calling arrest by security stroke police as abduction is propaganda. Though not in security custody can be termed as abduction stroke kidnaps. Arrest all legal on security has authority to do so. Yakugamba police abyokwerinda mbuteba wamba bantu bakwata bukwasi era kibakola kiri mu mateeka kubanga balina obuyinza okukwata era police ekikola bulungi nnyo mufene tuva tukiyita okuwamba abantu ne tukikozesa nga propaganda era kigenda okukomekerezebwa nga bakwatiddwa bali mu ngalo z'abe bakwerinda fe kyetuyita abduction oba kyetuyita kidnap ngate arrest ziri mu mateeka nga security ze zirina obbikola zokka kati wano wenkugambira mu diversion zino ne stunt eziri mu kukolebwa ani yafunyemu kubanga neyayita MP owa National Reverse Movement yadde yakalangiridwa ng'aso yali inzi ini drone yamukutte nemuwamba kati ani abasiriwazaani bapate batuyambyeko proving a point zaffe there is kidnap
oba unlawful arrest in Uganda ani abafunyemu wandikola ekintu okulumya omuntu nenobanga exposing the system is exposing itself in the public directly. So there is no one at this particular moment who can deny that there is no kidnapping in Uganda, if to the extent any MP was kidnapped yesterday, although it was a stunt, but it gives us credit internationally and locally to prove that whatever have been saying in the public, that is the ongoing kidnapping of national platform supporters and leaders, now it is proven. Chitukiridde kyembadde mu Rwanda ebbanga kati nabo onobole uno comment yagikola njagala ogisome bulungi okulisa wana muyinza obutajiraba oyo kulisa obola ali emidde essaawa zino biyo message yegiwandiika mugira bulungi nnyo yegiwandiika okire bulungi nnyo buli kye bakola kiyamba ffe as long as muvuddeyo ne mukyanalyze nga ne mukikolako analysis kiba kiyamba ffe bano kibatamanyi so kati kiprove nzensi nti waliwo abductions if they can abduct their own using drones netteeka ligamba summon someone if you find out he had committed a crime, summon someone and you interrogate him. Neither you don't summon, they just kidnap from there and then. Kati kuli sobole yabiwandiika ate wano mumula bulungi nnyo yali atudde nga ali mu kusekula ddagala kati ono abadde akola emirimu mingi nnyo kuli sobole abadde awandiikira Anita Amongi obako bw'okwogera statements the same time nga yamukwatira ensawo ya Lubaale yabadde omukongozi we mu nkola ezo wali asekula ddagala liye maite parliament yo ndaba agirogaloga dde kuli sobole nga asekula ddagala awo nga asekula ddagala okuli sobole yabadde akwata ensawo ya Lubaale ya Anita Amongi oyo ekuli sobole kadda yali mida yabadde asekula eddagala lya Anita Amongi kati bulijjo a comrade with asimwe ajja nabagamba ebintu ne mutabitegeera nga bagamba abasajja bano balogoze nasooka bibagamba ne mulowooza nti nsaaga naye mbaleka kati njagala mulira akatambi kano bulijjo mbagamba n'asiimwe n'abalala baga nti abasajja kati kansooke mbabuulire this is a true story. Museveni twala obuyinza yakozesa amaanyi ga Buganda. Museveni twala obuyinza yalina abasajja Baganda abaliko empyo bamukolera emirimu gye abamutambuliranga ku baluku ku babubaale ne bagenda bakola ebintu ebyo ku lwa Museveni. Kuliko omusajja gwe bayitanga Zimula Mugwanya famira Zimula Mugwanya batumiddeko kitammo yafa mwavu mponga byo yana amataka mwagatonda dda nange yali asamirira Museveni Zimula Mugwanya yali ku luguudo oludde wa Fimitiana n'ekyuma kya sabbuuni awo buyala baludda osaidi yawe ne oyo Zimula Mugwanya yali omukongozi wa Museveni n'abalala kati Museveni ye ekintu kyasinga okutya ate kyenyumiza nkimubezesaawo ly'eddogo neje abadde akimanya ate Anita Amongi kagubiru mu bintu by'amalogo abadde amanyi nti Anita Amongi ate si mulogo mulwadde bwafu emirundi afuuya mitwe 8 nga ne parliament kati bwe mba mwagala okutegeera nti parliament baali bagiroga mujjukirako kufa kolanya nti ni record bakuma olumbe ku parliament bakuma ekyoto nibateekamu n'eddagala lirinyoka ku parliament video sikyazina bufaananyi sikyabulina linako akafaananyi siroza nti nkyakalina siroza nti nkyabirina manyi nderiitinga nnyo waliwo ekifaananyi ku parliament kye baateekawo ebyoto mukungu bagirolanya kubanga Anita Amongi yali atandise omudagala nga n'olanya naye mutambuze nga parliament ebaddemu eddogo parliament ebaddemu eddogo nga zino embwa ziroga
kati Museveni olwokuba nti akimanyi nti mulogo naye Anita Among abadde amusingako mulogo kati nga Museveni olumu ajja atenda okugenda mu parliament nga amanyi Anita Among mulogo musinga kati ebyange mbyogera nga nina obujulizi Sarah Mugabe musajja tugaye bigambo nga tulina bujulizi bino bigambo saabadde mu State House byabadde bya NTV nga beerumiriza nze nga siriyo bino bigambo byani bya NTV saabadde mu parliament saabadde mu State House okakasa byenkugamba ngo yalumiriza Kadaga ndi yamutulira ku kisaabo namulogo okumubuzaako emirembe olwabungeeta okukira ku musana mbone Kadaga teyamulinze kukakkala namubakira naye namulumiza nti ekamuli ku kyalo obulamu tijawangaalira gitandika okuwulira ebikona mu kiro n'akakasira ddala nti omukyalo ne yamukwatira mu bigali n'amusindikira ebyokoola ebimubuzizzaako ejja n'akakaawa mbw Amongo bamukaliddemu ne bamubuuza gye yajja omutete gw'ensimbi gwe yaguze emmotoka ekika kya Rolls Royce efuuse ensonga ensangi zino bwe yalaba ebituuse wano n'asaba abakulu bakkakkane olwo n'abannyonnyola nti waliwo omukwano gwe eyagimugemulira ng'ekirabo kale nga tegwana kubanuula nsingo bano bwedda beeteteggula ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni atudde mu kasonda awaabadde ettala ezisimeera kyokka mu ngalo ze ng'akutte ebiwandiiko omwabadde obujulizi obulumika Amongo engeri gy'abadde adiibuddamu ensimbi amakubo mwazijja ko n'obulyake bwazeenyigiramu ekyaleetedde Amongo okwengentererwa emmeeme muntu waffe ono yatugambye nti pulezidenti yabulidde Amongo kaati nti bwe kiba kisoboka ate era nga kiyamba ye yeewalire ddala okuddamu okweyisa mu lukale oba mu bantu abangi okumala ebbanga eggere kakuba okwesembereza bannamawulire newankubadde teyakimugambye mu lwatu nti ekkomera mutadde mu lyakumukuumira amaka ge kiyite house arrest pulezidenti yatunudde mu mmunye ya Kadaga n'amutegeeza nti mu kabineeti ejja teyeebaliramu ekifo wakumuwa kirala naye kyatawakaniza tukitegedde nti okumanya nga ebyamongo si birungi mbu n'abamu ku 10 bwe bakendeezeddwa lwakuba situnnamanya bameka mu lukiiko luno abadde amyuka sipiika Thomas Tayebwa teyabaddemu wadde Jacob Oboth ayogerwako kyokka nakati ekinnamanyika oba Tayebwa ye yasigaza ekifo kye oba ofiisi ya sipiika yonna yayereddwa ensonga zino okukyukira ekikulu kyenjagala kyekino wano kyenjagala owulire bulungi nnyo kyekino wano kyembadde ntagenda video no kyekino wano kyenjagala owulire ekyo ngo yalumiriza Kadaga ndi yamutulira ku kisaabo namulogo okumubuzaako emirembe olwabungeeta okukira ku musana mbone Kadaga teyamulinze kukakkala namubakira naye namulumiza nti ekamuli ku kyalo obulamu tijawangaalira gitandika okuwulira ebikona mu kiro n'akakasira ddala nti omukyalo ne yamukwatira mu bigali n'amusindikira ebyokoola ebimubuzizzaako ejja n'akakaawa mbw Amongo bamukaliddemu ne bamubuuza gye yajja omutete gw'ensimbi gwe yaguze emmotoka kika ebigambo ebyo asima badde ajja bibagamba nga nange mbagamba naye nga muga nerumbu ebintu bino mubitegedde kati nabagamba kati ne Anita Among agenda era omanasinkana papa namugamba yenza omutuukuvu hafu muzungu nzize kwejjusa azaala abaana ab'empogola naye abaana bano ate si bamagogo baana ba musajja mulala nsonyiwa faaza nasobezza nenzaala abaana omusajja ate Moses ng'ate nze ndi Anita papa namugamba okay ojja kudda omwaka omulala wejjusi papa n'afa papa ompya bwe yazze n'addayo anti munnange Reverend Papa munnange nenenyanga papa oli waali nembulira ebizibu byange nze Anita Among naye nafumbira Moses naye ate Moses abaana si babe abaana si babe njasaba kunsonyiwa era baali bamuwera obutasitamu kusembera wantu wonna nga ne hostel atakyagirira tabakyamuwa vinyo lwaki bamulitekitinga nga alina amasanamu mangi nnyo kati yensi gye tutambuliramu n'abantu mutamanyi bemulowooza mudiringa n'abantu bafu nnyo okitegeera abantu bafu nnyo kolowooza odiringa na muntu abasajja balungu batambulira ku malungu batambula leyirizi so hafu muzungu ne tiimu ye yonna bagenda kukwatibwa n'ekintu kino kiri politically motivated kati mbagambe solution yakyo mbawadde information ebisigadde bamunaamanya naye nga bagenda kukwata buli omu wabula mbagambye ekyokukola mukimanyi mujjeeyo
corruption scandals zonna muzikube ku mmeeza. Simanyi mpugamano bali mu mbeera kibambi. Sente zino sente mbi nnyo. Make sure Baganda don't get numbers. Simanyi mbeera kimwali. Koliso Obole simanyi bwali. Nabbanja Musafi wa Prime Minister nye. Jessica Alupo nye. Fun enough. Nego balesenga speaker mupya yabba amabati. Jacobo both. You stolen iron sheets. If they are fighting corruption, you are indicated that you are among the beneficiaries who stole iron sheets. So, if you are fighting corruption, how did you endorse someone who stole iron sheets for suffering people in Karamoja? First arrest you both. Or both among the thieves. Is among the people who stole iron sheets. But now you endorsed him to be the speaker. Ogambo tianti both sigo mutadde abere speaker ngane mubbi wa mabati. Abadde Minister of Defense ne defense ekyasinzemu okubba sente empya n'enkadde. Mwamukolako forensics. So mulimu senga vanga government yona yesana kuyuwa. Nabagambye system egenda kwerya. Egenda kwemeketa yonna. So no muyizo ko musajja atata bukiddo both. Chicha kimutabusa nkuwa information nga n'obujulizi mbulina. Nze sagala kujjana ngani gundi yayogedde kino nkuwa information nga n'obujulizi mbulina. Agamba nyagago. Oyani namba 3. Namba 3 wani oyo. Yafuna abati ameka. Both oyo. Njagala mulabo both. Nga 3 January. 3 January. Yafuna abati 13. Ogala bulungi yafuna abati 13. Voucher number ko yafunira 8520 both. Yo goba wadde. The beneficiaries of Karamoja iron sheets katine speaker gumulese ne mubbi. Uyo both. Uyo. He's also a criminal. So you are removing a criminal and you are inserting a criminal. So the government is rotten. Uyo both. Muzo musajja ayogera talina information. Uyo both. He's stolen 300 iron sheets. Voucher number 8520. Yiyo voucher number. So you brought someone to replace Anita Amonge. Also the guy is the thief. Sasa sawa mmefukuza Anita Amonge ni mwizi. Kwa nini mumeleta mwizi mkubwa sana both? Aliba mabati. Sasa mnafukuza waizi, mnatuletea waizi na huyo pia mwizi. Kama wacha nikuulize wewe mjamaa, wewe mtoto. Moz. Sasa unafikiri wewe uko na akili mingi, ona akili. Kama unapigana na corruption. Hiyo mission baba wako anakupatia kufight kwa nani? Kupigana na corruption. Always. Kwa sababu baba wako na familia yako yote wameiba nchi yetu. Kama unawezi uko na mpira migumu sana. Shika baba wako. Mwenyewe shika baba wako. Shika wenzi wako wote, pia na minister wote. Kutoka 1986 up to date. Enda shika hao. Kina mama babazi, Samo Kotesa, Kare Kezi Kayura, Soko Odikainda Tafi, wote shikao, peleka hao mabusu. Ama wezi kupeleka hao, wasuongee nyamanza. Huyo anko wako Salimu hizi mkubwa kwa huyo nchi Uganda, ameiba pesa zetu. Ameiba pesa zetu. Pia na wewe.
ona ishi kwa nchi yetu. We ni askari tu. Huko una properties na pesa mingi kwa nchi yetu. Nani alikupatia hizo pesa na hizo properties? Ulitoa wapi hizo nyumba? Ulitoa wapi hizo gari? Ulitoa wapi hizo pesa na properties ziko kwa America, Canada, England na UK? Ulitoa wapi hizo properties? Unafanya wapi? Miaka 40 familia yake imekuwa inaiba nchi yetu pesa. Muko na pesa mingi na properties mingi, lakini amtudanganye sisi. Chicha zetu zinafanya vizuri, amtudanganye. Anita Amongi na mtu mdogo sana, lakini baba wako ni mwizi mkubwa. Ni jana wa waizi wote kwa hiyo inchi. Pia na stepmother wako. Wote ni waizi. Miaka 40 umekuwa unakula pesa zetu, unavaa ngoe kwa pesa zetu, unazaa watoto kwa pesa zetu. Sasa unashika watu kwa sababu unapigana corruption. Uweze kupigana na corruption kwa sababu na wewe wenyewe unataka ushikue, upelekewe mabusu. Hiyo inchi wetu, murudi nyinyi familia yenu na wewe murudi huko Rwanda. Inchi Uganda ni ya wana Uganda. Wewe ulizaliwa Tanzania. Pia na birth certificate yako tuko nayo. Wewe ulizaliwa huko Tanzania, pia Kenya, sijui wapi, lakini we ni foreigner. Na hiyo bill ilipitishwa jana. Sovereignty Protection Bill inaongea kwa foreigners. Family ya Museveni na wewe pia murudi nyumbani zenu Rwanda. Muache nchi yetu. Amsudanganye. Sawai wapiganaje hawana pesa. Niyo PDF. Ni wapiganaje wa nchi yetu hawana pesa. Wako Somalia, walipelekwa Sudani, sawai wako Kongo, wanakufa huko, lakini hawana pesa kwa sababu mko mnakulanga pesa za wapiganaje wa UPDF. Walimu wetu hawana pesa. Wa madaktari hawana pesa. Wafanyaje kazi kwa government wana pesa. Kila mtu ana pesa, lakini familia yenu iko na pesa mingi sana. Unakuja na mambo sijui unapigana corruption. Kwa nini unapigana corruption? Wewe ni muizi sana. Wewe muizi namba 1, wewe umuozi. Kazi gani uko unafanya? Wewe pia ni askari. Unapata msara mdogo sana, lakini uko na properties mingi, uko na pesa. Na properties outside the country, lakini unapigana watu wadogo. Kwa nini unapigana watu wadogo? Shika baba wako, shika familia yako. Mwende nyumbani zenu Rwanda. Munatogeza no Faransa wano bolu jamani bolu dinka munatogeza nini mizi tutategira. Ninga twagala muntu afune communication ategere. Mumevuruga kila kitu kwa nchi yetu. Shule zimekufa, hospitali zimekufa, kila kitu Uganda kimekufa kwa sababu watu na familia yenu hiyo. Watu wanakufa, hawana dawa, hawana kitu kyote, lakini mnaiba kila pesa. Huyo boko Salim mwizi mkubwa sana. So, buli muntu joli making sure obera mwegendereza nnyo ngolaba ensonga zino mu ngeri y'enjawulo. Bana bantu bayayi olombadde njogera Luswahili si Luzungu. Olombadde njogera mu Luswahili si Luzungu. Nga mutegeeza nti bo babbidde emyaka 4. Yeke nyini ya mukwata ababbi takola nko mulimu wadde n'ogumu ogw'obwakirina. Yayingira nga asikali kubeera naye asikali tabeera nko general. Oyo genetically modified gen tabeera nko general. Okitegere. So kati oba tutegedde olulimi luno yegedde olusembe lubadde Swahili si Luzungu si Lufalansa.
mbadde njura Luswayiri kuba majinja galagategeere onakwata babbi sente za UPDF abali Somalia abali Kongo abali South Sudan abali mu Uganda babanja sente zabo tebazisasulanga polisi amaje abasawo abasomesa tebafuna sente zaabwe oyo Muhoozi nga yazibba ne family kati mukwata bano banita amongi omubbi omukulu ye family yo gwe kenyina oli mubbi gwe ali mu hamu soko kwate hamu Muhoozi sente zazimbise bizimba azijjawa soko buze mukwate buli mugo mulino kwata wammwe muteke ku meza okitegera so next time temujjana kubuza abuza abantu mulwanyisa corruption kumbe muli politically motivated munonya legitimacy baaji bamma kati akatambi kalo kamugenzi Sheikh Nuhu Muzata batte buli muna Uganda yoli ngokolera abagwira ba NRM ogenda kiro zaako buli muna Uganda joli ngoli muntu abagamba nti mulwanyise government yomujijjeko naye muganya okutegeera Museveni buli amukolera yenno ino okukitegeera nti agenda kulyawo agenda kuvaamu kaakano kemba nfundikira nako n'empologoma naye empologoma yali ekonvisinga yamatiza ente enzirugavu n'ey'ebitanga ne baga nti ekikala kino ekyakitaka kirabika bubi kiyinza n'otuleetera ebizibu n'abalabe ne batugwako tukijjewo ne bukeera ku makyanga balidde ekitaka ne bamulya ne bamumalawo ne basigalako basatu ne basala erumba ageze olunaku lumu ne baga nti ono omuddugavu ekiddugavu ekyo kirabika bulala tukirye ne bakirya wallahi ekyasigalira yentenge esigaddeko emu n'empologoma yamala n'enjala egirumye bulungi neyeeyayuya nemuga nti gwe ngenda kulya ekyemisana insha Allah ente yatunula eno netunula n'eno nga terabayo ayamba nega nti ukiritu nalimbwa olunaku lwe baalya bannange saakimanya natwalanga amawulire nakkiriziganyanga ne wampologoma kumbe nange ateekateeka kundya mutwale amawulire naye bajja bbalya mukole obwambega nammwe bajja bbalya bajja kukakasa nti bano bamusaati abakuba ekkerere baweddewo kaakati mmwe mugamba ki wallahi bajja bbalya Make sure Baganda don't get what? Make sure Baganda don't get juice. Make sure Baganda don't get juice. Omulabo oyo. Olaba oli ali ayimiridde eri ng'agamba onaafudde. Olaba oli. Ono gaga. Oyafudde oyo. Make sure Baganda don't get juice. Make sure Baganda don't get juice. It's me Anita Amongi and the Salim and Stishine. Asolo kutas. Make sure Baganda don't get juice. Anyways, njala fundikira katambi kalero. Nenga obunazira Kasubenti video japo batuse mitwe jamu ngamo gitegedde bulungi nnyo kiki kye baagala kye bapulaninga ba promotinga Muhoozi nkindamu nga nfundikira ba promotinga Muhoozi ne Museveni ya promotinga mutabani okufuna legitimacy nga bagenda kwejjako odigani zonna naye mbagambe they should first arrest their families. Muhoozi first arrest your father, your stepmother, your sisters and your uncle Salimu Sare, including your brothers-in-law and your father-in-law, Sam Kotesa, Mama Mbabazi. All people have been serving in your father's government. They should be arrested.
before you arrest Anita Among if you're fighting corruption. If not so, don't dare confusing people, because I've already given information what was in that game of fighting corruption. Because first and foremost, it is the responsibility of IGG to take action, not you as a CDF. You are less concerned about the issues of fighting corruption. I'm repeating this statement. Muhoozi Kainerugaba, you don't have any audacity to carry out arrests in terms of fighting corruption, because you are just a serving officer, not the one who enforces law. It is IGG who is supposed to enforce the arrest of all corrupt officers. And the police is responsible to arrest on orders of the inspector of government, that is IGG, not you. Even talking about the arrest of corruption officers, it is illegal. It is unlawful. You are not supposed totekeddwa wadde okukola comment oli musirikale just serving UPD officer toli mateeka. Inspector General of Government IGG yalina okwenforcing okukwata nga yeyambisa police, so si UPDF, so si gwe. Tolina buyinza kwogera ku kintu kyonna kikwatagana kulwanyisa buli bwanguzi kabere kitaawo. Teri mwenzi agenda kukwata mwenzi, teri mubbi akwata mubbi munne, no. Ensonga